TikTok yakulagira okubba ebimali y'obusiramu. Kamala kunyimiza pasi. TikTok yakulagira obba ebintu by'abasiramu. Abasiramu lwaki bafuukira ekizibu okwenkanaawo. Wagenda mu nsiko n'obalwa. Amawulire hasi malungi eri Sheikh Mubajje wetwogerera hasaawa zineno fulufiga kyamukoze amwambalidde one on one obutambi ne videos zonna nzikuletedde mu maaso awo wano ogenda okakasiza ddala nti no fulufiga yavaako ate ye Bobi Wine kyakoze Alien Skin naye mu maaso awo mulina amukuletedde naye nga tetunagendayo akatambi kano baka video mbadde nsaba okampeleka like wenkasotambula katukira obona wandiyagadde okumanya kweno information naddala bana ba National Unity platform wamu ane team fulufiga no video nga wengambye cutting across era muli mu bingi ebyokwegwa tana subscribing hasimanyi kicho linda olunaku olwalero fulufiga hakedde ku Sheikh Mubajje era bwetwogerera saawa zineno pressure kigambe kubanga zamukubye kubyedda era tayagala na kufuluma omuzigiti fulufiga abadde munyivu nnyo nagamba nti no togenda tandika kuveedi otandika okuyiza bana Uganda waba sente era buli omu akimanyi Bobi Wine akyogerako dda naye mwe temwakola ki temwamuwa obudde awo nyini ne Alien Skin abadde yekwasa His Excellency Robert Achagulanyi Bobi Wine nagamba nti nze sirigenda kubeera ku side y'omuntu yenna akwata ku struggle yaffe mu mukube nze sirina ki sirina buzibu abo abadde aweereza direct message kwani ku Alien Skin njaga sikulize fulufiga mali mukutire Bobi Wine bino video nga wenkugambye muli mu bingi ebyokuyiga ate kimanyi hujja bifuna sokulize mali comment section TikTok yakulagira okubba ebimali y'obusiramu. Kamala kunyimiza pasi. TikTok yakulagira obba ebintu by'abasiramu. Abasiramu lwaki bafuukira ekizibu okwenkanaawo. Wagenda mu nsiko n'obalwanirira wabasuubula bakuddiza ze wasuubuza magoba akigota nabafunamu. Goyagala bakuwa abasiramu bagambe nti Mubajje wano waliwo abasajja abasiramu ab'amaanyi agikimba basirise bamufuta bashekani bali basirise bonna basiramu bagagana nnyo naye bali muno obulumi waliwo abasajja bano amamanyi obusiramu n'okusinga ggwe wewamatuka wafuukidde abasiramu kizibu kuba otambula n'abasirikale omuntu oyinga mu muzikiriza abasirikale wena enguudo n'ozisiba abantu sagala basalireyo bano siba eno tebajja eno okay Museveni nkulabula generalizo kino nkikugamba ne general from politics of violence abasiramu banasitula enkundi olw'abasiramu teruggwa kazimba bwatu bwagamba ekintu kino mwejjeko Mubajje mukiyingiremu no question about it man please greet to attack Museveni atrara njagala okusaba bannayuganda bonna gyenkwezengedde mumanyi temutawana na kumalanga budde bwammwe mulina obuyinza obwo basebo ne bannyabo mulina obuyinza obwo kikulu nnyo mmwe abantu betukulembera every now and then okubeera nga mutujjukiza nti mwe mulina obuyinza kuba bwe mutatujjukiza nti mwe bannannyini buyinza tusobola okwerabira zizenga kiraba mbeerako nange ngambira nenga bano abantu balaze nti balina obuyinza ne bano balaze nti balina obuyinza ne bano balaze nti balina obuyinza kakati era mwagala nnyongera enzi mbagamba mugende mu maaso nga mwetekeratekera protest board muzimbe ki kyetwakola ekawempe tusobole okikola okwetolola eggwanga lyonna banange tusobola okikola ekyo tusobola okikola era tukikole njagala okubasaba musapootinge abakulembeze bemulaba abayimirira ku miramwa gyammwe ate abo Museveni bakozesa mubalage nti mmwe bannannyini nsi n'ebigambo ebyo basebo ne bannyabo mbawaggulu nga mbawelkaminga abawesi basebo ne bannyabo njagala kubalamusa sijja wano okwogera enjogera efaanana ng'eno nga sikassa bigambo byange njagala okusooka okusiima essimu gye nfunye n'eddoboozi lye nfunye nga nkakasiza nti lya principal mwami Honorable Kyagulanyi nkubire nanga nti Uncle Mondo njagala kwogerako naawe kati otegeere exactly kubanga nalayo ka video ng'ali concerned ka video ke nakoze ak'eggaali antegeeza nti abakubi Alien Skin si bantu ba noob naye bantu basekinoomo abaagala okubanga balwanagana entalo zaabwe wakati waabwe ne Alien Skin oba abuli awo abatali bamativu mu ngeri y'emu endala kati ekyo nenkikiriza nti bw'abanyonyodde ng'omukulu ayogedde principal ate senabwe njogera njagala mbategeeze nti mukulu principal mutegeera bulungi
andresenga Mzee Mondo Ankomondo n'ebintu ebirala kati ekyokubiri kyetwagala okuleeta kyekino amagezi agandeese geegano nti mwabalwanagana abawagizi ba NUPU abawagizi ba NRM abawagizi b'ebiina ebintu ebirala tetwandiyagadde nnyo eggwanga lyaffe tulyawule gano magezi eggwanga lye bayita erya Haiti lyatandika mpolampola egaali zatandika bwe zityo olunaku lwaleero eggwanga lyali eddungi erya Haiti lirimu ebiwayi mulimu ebigurupu amawanga amalala ge gajja okufuga eggwanga eryo bannansi baavu beeyaguza lujo tebalina medical tebalina bintu bingi nnyo olunaku lwaleero Kenya yasinika y'amagye ebintu bino tubitwala ng'ebyokusaaga byasandikira ku King Saha ne bamukubira mu Western Uganda kati baakubye Kimenke ani omulala addako ate n'obuvunu bwe babatuusako bw'amaanyi tuze tufiirwa abayimbi baffe AK47 yafa mu ngeri ey'okusaaga mu bbaala Muze Radio njagala mumujjukire omukulu Ssemwanga ekigambo ky'okuba ku mutwe omusaayi ne kugenda ku bwongo kintu kibi nnyo mu kusaagasaaga abantu baffe tujja kubafiirwa on the end of the day tufiirwa ebintu bingi kati kwe kusaba kwange nti Mukama ataase omukulu Alien Skin Mukama amuwonye ave mu ddwaliro naye olutalo luno lunene nnyo njagala bannayuganda mujjukire nti eggwanga lino lyaffe ffenna it is all our country bwe munaalitta bwe munaagenda nga muwaganyala nga kubo lye mukutte eryokukola ttaaka ku bantu I can promise you nti nammwe mujja kufiirwamu naye mwena bwe mufiirwa ani afiirwa eggwanga lyaffe lirifiirwa kati mbasaba nti okukaanya kuno kusobole okubeerawo size kubeegayirira nti kyemba mukola mukole bye mwagala okukola naye bwe munaamala okulaba repercussion ezivamu mujja kumanya nti ensi mugyonoonye era mugyonoona gye tugenda mu maaso awo ebintu biyinza obutaba bulungi ddala mu kalulu kano kyenva nkusabira nti oleme okusigala mu kalulu oleme okusigala mu kavuyo ka kalulu oyite mu kalulu bulungi osobole okulaba nga byoyagala okubeera mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owairama omusajja gwe weteekako gwe bayita Kyagulanyi Bobi Wine sibeega ebintu byonna byakoze byayina n'ebyobugagga bibanyumyako abikoze nga tali mu politics. Era ekintu kyafunye ekyo kiyinza okukola nga kyafunye mu politics era yayina obusobozi okukyetuusaako ne bw'atandingidde politics. Kakati gwe neebuuza abo b'okuutira akadingidi bo bennyini bamumanyi nti w'amaanyi yabalema bamumanyi nti w'amaanyi yabalema era bakkiriza. Kakati gwe olowooza gwe oyinza okumukendeezaako amaanyi ge olina ky'oyinza okukyusa mu ye kuba ebintu by'ayina gwe sooka otunuulire mu kitaawo baganda ba kitaawo bonna oyinza okusingana nga tewali abiyina nga teri abiyina nga bw'otunula oti erudda ku kkono ne ku ddyo nga teri naye yasobola okubifuna nga tannayingira politics. Bangi nnyo abali mu politics ng'ebintu bye balina babifunidde mu politics naye ono ye teyabifunira mu politics ate